Hallelujah. Yes. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omulungi bannange tulyebaza nate olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okuba nti tukyali balamu twebaza Mukama olw'ekisa kye. Nkutumiddeko gwe naali eyo ate era nkubuuzaako Mukama yeebazibwa atukuumye nga tuli balamu. Mukama mulungi, ekitiibwa n'ettendo tubizza gy'ali. Haleluya, agulumizibwe nnyo Yesu Kristo olw'obulamu bw'atuwadde, ekisa kituwadde ate awamu n'okusaasirwa. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tunaamuwa kitaata. Ebiseera ebisinga tuyimba naye biviira ddala eri ddala ku ntabo y'omutima nti ddala tuyinza kumuwa ki wabula okumusinza, okumwebaza olw'ebyo by'atukoledde naddala ekirabo eky'obulamu. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri, naye n'agamba nti ng'ebugwanjuba bwe buli ewala n'ebugwanjuba, ebuvanjuba bwe buli ewala n'ebugwanjuba, n'agamba bw'atyo bw'atadde ewala ebyonoono byaffe. Mukama yeebazibwe. Kale Katonda mulungi, ndi musanyufu okuba nga ate saaviisi yaffe emaze okuggulwawo. Kale nkwaniriza bwaniriza, jangu tugende mu maaso nate n'okuwulira ekyo Katonda waffe kyayagala tuwulire. W'amaanyi ate atulinako ebirowoozo ebirungi, atulinako pulaani ennungi. Mukama yeebazibwe. Ebirowoozo eby'emirembe ebitali bya bubi byayogerako nti okubawa okusuubira kw'enkomerero, okubawa okusuubira okw'enkomerero yammwe eby'oluvannyuma byaffe. Katonda ayogera ku by'oluvannyuma byaffe. Mukama yeebazibwe. Weewaawo nze kyemmanyi kiri ekigambo kimu nti Katonda byonna yabiteeka ku nkomerero ya byonna. Obulamu obutagwawo yabutusuubiza ku nkomerero y'okukola byonna. Kyova olabaga bwe mulimala okukola byonna musigale nga muyimiridde. Bwe tulimala okukola byonna, wali mu Efeso, bwe tumala okukola byonna tusigala tuyimiridde. Era ga ekyenkomerero mubeere n'amaanyi mu Mukama waffe. Ekyenkomerero tulina kusigala nga tuli b'amaanyi. Kale twebaza Katonda kubanga ekigambo ekijja gye tuli kyakutufuula b'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Tusinze ku Mukama nate tumwebaze. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu. Otwagadde Mukama, otuwadde omukisa Kabaka w'abakabaka. Ffe baani abakyali abalamu okutuuka olwaleero? Bangi bafudde, bangi baziikiddwa, naye Taata erinnya lyo ligulumizibwe kubanga okyatukuumye, okyatuleseewo nga tukyassa. Gulumiza erinnya lyo Dadi, gulumiza erinnya lyo Kabaka w'abakabaka. Sinzibwa Katonda wa Yakobo. Weebala olw'omukwano gwo omungi. Weebale Taata, weebala olw'okusaasira kwo okungi. Mazima ddala kisa. Kisa ku lw'omusaayi gwe tununulibwa, ku lw'omusaayi gwe tulokolebwa, ku lw'omusaayi gwe tuwonyezebwa, ku lw'omusaayi gwe Mukama Taata. Waliwo ekisa ekitujjira nate ne tuwangula mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Weebala Omwoyo Omutukuvu. N'akaseera kano tuze okuwulira. Mukama, twetaaga okuwulira ekiri mundamu eyo gy'oli. Twetaaga okubikkulirwa n'okumanya. Bikkula ebyama. Nkwegayiridde olwa pulogulaamu eno Mukama, olwa saaviisi eno, olw'okusaba kuno. Taata, baako ebyama by'otubikkulira eby'eggulu. Tubikkulira ebyama by'eggulu Dadi, tubikkulira ebyama by'eggulu Kabaka w'abakabaka. Twebikkulire Katonda ssebo. Tukukoowodde omuyinza w'ebintu byonna. Tukuyita kubanga ffe twetaaga ggwe. Tetulina nga gye tusobola kubeerawo nga tetuli naawe. Tetusobola kweyongerayo Mukama nga tosse kufuga mu mitima gyaffe n'okutuyigiriza okugassa mu lugendo lwe tutambula. Weebale ekitiibwa ky'amawanga. Weebale Yesu. Wowe abantu bano omukisa Mukama. Kuyita mu kuwulira ebigambo bino bibeere bya bulamu eri abiwulira, bibeere bya mugaso buli eri awulira, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Era nga bitusumulula okuva ku nkondo y'omulabe, era nga bitusumulula okuva mu busibe bwonna. Tutambule naawe, tuwonyezebwe mu ndwadde, tusumulwe mu nsi ey'omwoyo. Tukulabe Mukama, era ofuge mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Tuddamu ne tugamba nti amiina. Haleluya. Amannya Kyambadde Faridah. Nyongera okwanirizaako. Nze ndi wano okuweereza ekkanisa Mukama Afaayo Ministry, era ye supporting obuweereza buno. Mukama yeebazibwe. Tulabe ng'ekigambo kino kituuka eyo gy'oli mu linnya lya Yesu. Mukama Afaayo Ministry International ye kutusaako program
omuweereza Faridah Kyambadde. Tumirako abantu mwena mwebale kufollowinga na kutwagala Mukama. Weebale kwagala Mukama. Ate yongera okwagala Mukama. Mukama yebazibwe. Yes, mwagale n'omutima gwo gwonna. Ate okkirize okwagala kwe. So si byaffe bye tuteesa. Munange tuba n'ebyaffe ne Katonda aba n'ebibye. Niyo okusingira ddala twagala kutegeera eggulu kye liteesa. Ekyo kye kitutuuziza wano. Ekyo kye kitwogeza. Ekyo kye kituleeseza Omwoyo Mutukuvu. Nzo gamba oyo nga mbadde simumanyi. Yenze nga simuwulirangako. Leero Mukama andeese obeeko ebigambo by'owulira bisobola okulokola emmeeme eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Aleluya. Kale, kwata Bayibuli yo. Kwata Bayibuli yo. Twateesa nti bw'okwata Bayibuli n'ekitabo ne peeni bigasa nnyo bw'owandiika. Wabaawo by'owandiika kati ng'olunaku lw'eggulo. Mukama yeebazibwe. Twasomye ku byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa ebyo nga kirungi nnyo n'obiwandiika. Ku bikolwa 13, 11 yatugambye etya? Yatugambye nti nendaba ensolo ng'eva mu mazzi, ensolo ng'eva mu nsi ejja, nga mwana wattu efaanana omwana gw'endiga, ng'amayembe gayo nga galinga ga mwana gw'endiga, naye nga okwogera kwayo gusota gwennyini. Mukama yeebazibwe. Mbu n'eryoka ekola obubonero, n'eryoka erimba abatuula ku nsi, n'ebasinzisa ensolo, n'ebaleetera n'okufuna akabonero kaayo. Ebyo twabisomye olunaku lw'eggulo. Okitegeera. Era tumanyi bwe tujja wano tutandika n'ebyawandiikibwa ebimu ku bye twasomye. Mukama yeebazibwe. Ate olwo ne tulyoka tweyongerayo. Ekyawandiikibwa ekyo twakitunuulire. Tugamba bannange, bwe tunassa amaaso gaffe ku byamagero, waliyo n'ebyobulimba, waliyo n'ebikolebwa nga ekituufu kiri nti babikoze, nga n'ababikoze bayise mu linnya lya Yesu, naye nga si Katonda yabikoze. Kale tutambulira mu mulembe ogw'okwegendereza. Weegendereze. Tegeera ekyakulokosa. Manya enkomerero ya byonna. Tuddayo eri Katonda waffe. Manya tuli batambuze. Naye bw'olirwa okizula nti oli mutambuze, ebintu ebimu tebigenda kumalamu. Mukama yeebazibwe. Ogenda kubaako bye weerekereza. Olweyo gy'olaga. Mukama yeebazibwe. Yesu ye ayogera n'agamba ŋŋenda naye ŋŋenze kutegeka bifo. Gw'omanyi okuba ng'agenze kutegeka ate akomewo, naye weeteese toosa otya? Yesu akusanze atya? Kikulu nnyo bw'oba obadde tokyakissaako mutima, kandi ebigambo bya kugolokosa. Oddeyo omanye nti Yesu ajja, olyoke osalewo bulungi ng'omanyi nti nnina gwe nnindirira. Twasomye ku kyawandiikibwa. Tubadde tusoma ebyawandiikibwa bingi ddala, sobola kuddayo mabega anesi nga ntudde wano nga nkutte ekitabo, manyi nange mmanyi okuwandiika. Mpandiika kati nga ntudde wano ndyoka nzirayo nga nzira mu kinnakimu, naye ate waliwo bye mpulira ng'ebyo tebiva ku mutima gwange. Ng'ekyawandiikibwa kye tutandikirako kye twagamba ekyo kisumuluzo kyaffe kye kiriwa ti Yokaana mmeka 2:23 na 24. Mukama n'ateeyabya. Yesu n'atabeeyabiza nga tebamukkiriza. Kyandeetera entiisa. Tikyangu nnyo okumukkiriza n'ateeyabya. Biki ebimulemesa okweyabya mu ffe? Ebyo bye twagala tudiringe nabyo. Ng'ate tulabye obubonero. Abantu balidde ku byamagero bya Yesu, naye nga gye bakoba okubirya n'okwonooneka okuvunda, obwonoonefu. Ate nga babwogera mu bakabona ti obwonoonefu butandikidde mu Yerusaalemi, buli mu bannabbi, gye butandikidde ne bulyoka bubona ensi. Mukama yeebazibwe. Era olunyiri lwe twakomyeko olunaku lw'eggulo olwa Yeremiya 2, olunyiri twakomyeko balwadde lwa 7, ng'agamba ne mbaleeta mu nsi, ensi yange eyeekyengera, ne mulyoka mugifuula mutyo. Ng'agamba ekyengera kye nabawa. Bannange, njagala otya olaba omutima gwo leero gye guli. Guli ludda wa ne Katonda? Guli ludda wa? Kyangu okulowoozesa abalala nti nze Katonda mulina. Naye bannange, waliyo olunaku togenda kulimba mutima gwo. Waliyo olunaku olugenda okwolesa ebiri mu mutima. Waliwo olunaku olugenda okuba oluzibwa eri omwana w'omuntu. Olwo lwe lwaleeta Yesu tufune obulokozi. Olwo bwe yalutunuulira nga lujja n'atusaasira, nze naawe n'atusaasira. N'agamba mudduke obusungu obugenda okujja. Era ffe okuyingira mu Kristo bwe tuti. Amannya gange nze Faridah. Ni mukyala musiraamu. Neebaza Katonda kubanga nalokoka. Mukama yeebazibwe. Naye ekyanzigye eri
ekyanzirusa okuva mu busiraamu nyingire mu Kristo nadduka busungu. Okyatuula n'ofumiitiriza nti waliyo olunaku oluzibu. Bw'oba oweereza omanyi nti by'oli mu kukola ogenda biweera embalirira. Okyajjukirayo olunaku oluzibu nti gye luli. Kinnuma tetukola nnyo naye bye tukola biri mu kuteesa kwe. Mukama tuwe ekisa. Mukama tuwanirire. Eyo yesaala yaffe. Tudde tukole okwagala kwa Katonda. Nkugambye bwe tutunuulira abajja baweerezanga Yesu, abaweerezanga Mukama, ekisa ne kibavangako olw'ebyo bye baakolanga ebitasaanidde. Naye Katonda waffe wa kisa tinga tannajjawo omukono gwe kulabula kwe kusooka. Era bwe kujja ne kulabula bw'otokkiriza mazima ga Katonda obulimba ogenda kubukkiriza. Biri ebi ogenda kugoberera obulimba oba okunyweza Katonda. Kwebyo ebibiri ogenda kusalawo, ogenda kumalirira, ogenda kunywezebwa mu ekyo ekimu, ogenda kunywezebwa era mu bulimba oba mu mazima, kubanga byombi weebiri. Era ye bw'aba ayogera gamba mbitadde mu maaso go. Gwe weeroboza, gwe ogenda osalawo, mulokole salawo otambule ne Katonda olw'olunaku olugenda okujja. Waliyo olunaku olw'okuyimirira ku ntebe ey'omusango. Lwaliro mbadde nga banako n'abaana bange soma ku nnyiriri ezimu kwongera okubalaga nti abato n'abakulu ffenna tulituuka ku ntebe ey'omusango. Teriyo nti omuto bambi obwo bwali buto nnyo, engeri gye bwali bwana tebulituuka. Nedda, agamba nenda abato ate n'abakulu bonna nga bayimiridde ku ntebe ey'omusango. Ebitabo ne bijjibwayo. Waliyo ebitabo. Mukama yeebazibwe. Waliyo ebitabo. Waliyo n'olunaku lwe bagenda obbibikula olwo gye luli. Bw'abanga Nuuwa mu mulembe gwe yabuulira abantu, ekyo tetukisomaako mu byawandiike. Wabula tusoma ekigambo Katonda kyajja n'ayogera ne Nuuwa mu mulembe gwe. N'amugamba Nuuwa, ensi eyonoonese. Gw'olowooza Katonda gy'ali olwaleero mu ggulu ensi agiraba atya? Gwe nga bw'obiraba n'olaba obugwegwenyufu n'olaba ebintu ebyesisiwaza ebitiisa abantu tebakyatya bikola. Gw'olowooza ye Katonda alaba ki olwaleero? Waffe tubiraba ne bitwesisiwaza. N'ogamba ensi eragawa. Gwe nga bw'obiraba ate eggulu liriraba nnyo n'okusinga ffe bwe tubiraba. Mukama yeebazibwe. Ffe nga bwe tubitunuulira ate eggulu Katonda abiraba nnyo. Era okulaba kw'ebyo Katonda byalaba, Mukama yeebazibwe, yajja n'agamba Nuuwa mu mulembe gwe. Twogera ku mirembe, Katonda yajjanga ne message. Olw'ebyo ebigenda mu maaso Katonda aleeta message. Olinayo message egenda okulokola omulembe gwo. Jogera naawe abuulira. Jogera naawe Katonda bw'awadde omukisa okubaako enkumi n'enkumi z'oyogera nabo. Olinayo message eva ku mutima gwa Katonda olw'ebiro bye tulimu. Kibi nnyo okubanga tulina bye twematiza nabyo kati tukyalina budde bunoonya Katonda. Tulina budde bugamba tugenda kwenywezaako tutya bye twagala. Waliyo olwaleero abantu nga banoonya ngeri ki gye yeenywezaako ekibiina ekinene, ngeri ki gye yeenywezaako obugagga bwe nga tebumuvuddeeko. Naye mukwano gwange mu sizoni eno Katonda ayogera ki? Mu sizoni eno tugende tunoonye omutima gwa Katonda, biki ebirimu bye tuteekwa okumanya tusobole okulokoka n'ennyumba zaffe, osobole okulokola omulembe gwo, osobole okulokola omulembe gwo. Abange tugenda kuwa embaliriro olw'ebyo Katonda byatezeseza, bye yatwesigisa era bye yatuwa. Yabikwesigisa ng'amanyawo w'oli, ojja kumanya ebifa gy'ali ate obibuulira abo bye yakwesigisa. Abazadde yatandika na mbuto zaffe n'atwesigisa abaana b'enda zaffe, naye okyafaayo okumanya ebiri ku baana bo. Sobola okuba nga oli musumba w'amaanyi era ng'ensi yonna esobola okuba ekwenyumirizaamu, naye ofaayo nnyo okumanya ekiri ku nnyumba yo, kubanga nga tannakubuuza oyo omukyalo oyo n'abaana be ajja tandika n'ennyumba yo. Mukama yeebazibwe. Nga bw'olaba bwe yatandika ne Eri, Katonda yajja wa Eri n'amugamba Eri, ossizaamu ekitiibwa abaana b'oku kiranze? N'amugamba okoze bw'otyo?
Mukama yebazibwe. Tokangavudde, toyambye. Kyokka ye yayamba Samwiri okumanya eddoboozi lya Katonda. Ye yamuyamba okutegeera nti Katonda ayogera bw'ati. Abaana be tiyabawa mukisa ogwo, tiyabafuniranga kiseera ekyo. Mukama yebazibwe. Kaseera ke tulimu twagala kwongera kubikkulirwa, tulina kwogera ky'olwaleero. Kale ngamba twali tunuulidde ebyamagero. Njogera naawe atidde ogamba oba naayitawo ntya wano. Katonda yakuleeta mu nsi amanyi engeri gy'ogenda okuyitawo. Nze njagala nnyo Mukama n'engeri ze nzaagala. Nina n'ensoma ku kitabo ky'okubala. N'ensoma ekitabo ky'okubala kubala 23 oba 22 awo wonna n'osoma. Tujja kusangawo omusajja Balamu, ate era tujja kusangawo omusajja Balaki. Balaki ng'anoonya ngeri ki gyenkolemera Isirayiri ereme kweyongerayo mu maaso. Ngeri ki gyenziyiza abantu bano baleme kutuuka gye balaga. N'amanya nti waliyo omusajja nnabbi w'amaanyi asobola okumugula, asobola okumuleeta gy'ali. Mukama yebazibwe. N'amukolimirira. Asobola okumugula. Abantu bagula bannabbi. Abantu bagula. Mukama yebazibwe. Ekyo kyatandikira ku Balaki. Ng'azze kugula agulaani Balamu. Ajja akolimire Isirayiri. Ogwo omulembe gwali gw'abaana ba Isirayiri nga basomoka bava mu Misiri batambula bagende mu Sensoobeze. Waliwo okuziyizibwa. Mukama yebazibwe. Naye kiki njagala tutunuulireko awo? Oba tulowoozeeko, oba tufumiitirize kye kyaliwo. Ng'agula nnabbi ajja alagule abakolimire abange. Bayibuli egamba Mukama n'ayogera ne Balamu. Kubanga Balamu yabuuza Mukama. Namugamba Mukama ngende. Mukama n'amugamba togenda. Baatuma ababaka eri Balamu. Balaki ng'abatumye. Yabuuza ngende. Namugamba togenda. Ngende nkolimire. Namugamba togenda. Ani yaliyo ng'aga abaana ba Isirayiri bali bagenda okukolimira baaliyo. Naye Katonda yaliyo ng'alaba. Kirina kye kindaga teri kigenda kumbaako Katonda nga tamanyi. Obutuukirivu bannange. Bayibuli etugamba nti mwolimu okunywezebwa. Abamu twagadde nnyo tunywezebwe tulokolebwe, naye obutuukirivu si kyambalo kyaffe. Obulimba eby'omuzizo mu kamwa kaffe mwe bituula. Naye tetwagala nnyo okufuna obulokozi. Mu butuukirivu mwolimu okunywezebwa. Nagamba onooba wala n'okujoogebwa. N'enteesa tegenda kusemberera. Waawe oyagalira Katonda akuyambe. Nga mu butuukirivu waseseetuka dda. Wava dda we yali akulabira. Mu ndabirwamu zirimu yakutunuulirira nga takyaliwo. Mukama yebazibwe. Kyava tukoowola okudda. Mukama n'agamba Balamu togenda kukolimira abantu abo. Kubanga baweereddwa omukisa. Mukama yebazibwe. Balamu n'agaana. Ababaka ne baddayo ne bagamba Balaki nti agaanye. Bwe bagamba Balaki nti agaanye n'atuma abakungu. Bagamba n'atuma abakungu b'ensi. Ne bagenda ne bamutuukirira Balamu. Ne bamugamba bw'ati bw'ayogera Balaki. Balaki agambye agenda kuwa ekitundu ky'obwakabaka. Agenda kuwa ffeeza, agenda kuwa zaabu. Agenda kuwa ebisinga okuba ebirungi. Jangu ajja kuwa ekitundu ky'ensi. Ajja kikuwa naawe ofuge. Mukama yebazibwe. Ebyo bye bitumalamu ng'abaana ba Katonda. Kubanga olina by'otunuulira nga byasavuwaza omutima gwo. Teri kibinga bintu ebitusavuwazizza ne tuba nga tetukyawulira na ddoboozi lya Katonda. Ne tuba nga tetukyamanyi na kuteesa kwa Katonda. Mu kaseera ako Balamu agenda okuddayo okubuuza Mukama. Kyali mu mutima gwe okusavuwala kw'ebintu. Lwaki Katonda amugamba genda? Ate amaze omugamba genda tusanga endogoyi ng'eyimiridde eyogera. Mukama yebazibwe. Nga eraba malayika ze n'ekitala. Endogoyi ng'eraba malayika. Azza okuziyisa Balamu okugenda. Mukama yebazibwe. Ate nga wali tuwulira era nga tulaba nti Mukama akkiriza Balamu n'amugamba genda. Mukama yebazibwe. Eddoboozi yaliwulira naye ng'agendera mu bujeemu. Bimeka bye tukola, bimeka by'okoze ninga obikolera mu bujeemu. Nga mu butuufu amazima gali nti Katonda yagaana. Naye olw'okusavuwala kw'omutima wayagala oddeyo ayogere osobole okukola ekintu kye wakola. Mukama yebazibwe. Era n'okikola. Balamu endogoyi yalaba malayika. Nga malayika agolodde asowodde ekitala agenda kutta Balamu. Kye kyaleeta malayika ataateme Balamu.
ye kyekyaletera endogoyi okuzibuka amaaso n'emimwa nejogera. Ye Katonda yagezaako okuyamba Balamu ate alokole ne Isirayiri. Endogoyi neeyogera. Mukama yebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bannange Katonda atusaasira olw'ebyo ebitusavuwaza. Yawulira bulungi ng'amugamba togezaako genda okukolimira abantu abo. Naye waaliwo ebintu abantu abamu bintu bye bitumazeemu. Obutuukirivu ne tubulabanga. Mukama yebazibwe. Nenjagala ojjukire kyawandiikibwa kigamba nendaba abato n'abakulu nga bayimiridde ku ntebe ey'omusango. Lunyiriri kyolwo essuula 2 ku bikulirwa. Olunyiriri lwa 12 nga lugamba nti nendaba abafu abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe. Nendaba abafu abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe. Ebitabo ne bibikkulwa n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa kyekyobulamu. Abafu ne basalirwa omusango mu ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo ng'ebikolwa byabwe bwe byali. Ebikolwa biri bitya. Erinnya gye liri. Era n'atugamba mu nnyiriri 13 nti olunyiriri olw'13 ngenda kulusoma n'olw'14. Ngambye ku bikkulirwa leero wano we tusomye 2:12 wetandikidde olw'13. Mbu n'ennyanja n'ereeta abafu abaalimu n'okufa n'amagombe ne bireeta abafu abaalimu ne basalirwa omusango buli muntu ng'ebikolwa bye bwe byali. N'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Ne bisuulibwa eyo mu nnyanja eyo. Ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Eyo kwe kufa okwokubiri. Ennyanja ey'omuliro kwe kufa okwokubiri. Olunyiriri lw'15 ne lutugamba nti era omuntu yenna ataalabika ng'awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Nga mu kitabo eky'obulamu talabiseeyo. Nga bangi abatalirabikayo naye onoolabikirayo. Yesu n'atugamba bw'ati. Bwe yali ayogera n'abayigirizwa be n'abagamba nti nalaba Sitaani baakomawo nga beeyagala nga bagamba Mukama waffe ffenna olunyiriri otulumanyi wali mu Luka 10:19. Mukama yebazibwe. Nti Mukama waffe emizimu gituwulira. N'abagamba nalaba Sitaani ng'agwa ng'okumyasa. Temusanyuka kubanga emizimu kibawulira. Naye ng'abagamba musanyuke kubanga amannya gammwe gyegali. Tosanyuka kubanga ennyumba oyina nnyingi. Ekitiibwa okifunye. Mmotoka ovuga za bbeeyi. Naye enkomerero ye eriba etya. Luli twayogera ku Dawudi. Ebyawandiikibwa ebyo twali tubisoma baali boogera ku Mukama waffe Yesu. Ne balaga enkomerero ya Dawudi yali etya. Ya Yesu yafaanana etya. Mbu ye teyavunda yazuukira mu bafu. Kye baali bamwogerako. Ye yazuukira. Naye ate ye Dawudi bwe yamala okukola nga Katonda bwe yateesa, bwe yafa n'avunda naye ng'akoze Katonda by'ayagala. Onookola Katonda by'ayagala mu mulembe gwo. Omutima gulina kye gukugamba okukola. Ebirowoozo byo birina kye bikugamba. Ogulumidde waliwo woogulumirira. Mukama yebazibwe. Naye atulabula buli kaseera. Yatugamba musanyuke kubanga amannya gammwe gyegali mu kitabo eky'obulamu. Mukama yebazibwe. Ekirala ku bikkulirwa 3:5 ne lugamba nti awangula alyambazibwa engoye enjeru. So sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo kiri eky'obulamu. Awangula abange si byakulya buli na kunywa. Waliwo ebyangu naye waliwo ebyokufuba. Pawulo n'ayogera mu Timoseewo ekyokubiri 4:7. N'agamba Timoseewo nti nze nnwanye okulwana okulungi. N'awandiika ng'agamba nnwanye okulwana okulungi. Nkuumye okukkiriza. Nkuumye kye bayita okukkiriza. Olugendo lwange ndukomekkereza. Nsigazza kimu ngenda okufuna engule etayonooneka. N'agamba Mukama waffe gy'alituweera ku lunaku luli. Ate si nze nzekka naye n'abo abasanyuka okuba ng'alabisibwa. Mukama yebazibwe. Yesu atusaasire. Tuli mu mulembe muzibu ogujjudde obukakanyavu. Omulembe ogwakyama. Yesu gwagamba nti gwa bwenzi. Peetero bwe yali abuulira enjiri mu kitabo kya bikolwa by'abatume 2:4.
n'agamba abaluganda mulokokere mu mulembe ogwakyama. Bwe yayogera nabo ne bamubuuza ekyokukola n'agamba mulokokere mu mulembe ogwakyama. Mulokoke mukyuse ebikolwa byammwe. Yesu atwagala kudda gy'ali. Bannange twogera ku buli mulembe message ebaawo. Bw'abanga yalaba Nuwa mu mulembe gwe n'ajja n'amuga Nuwa tunuulira ensi egudde ddala tayonoonese naye ngenda gizikiriza naye gwe weekolera eryato. Twasomako ku Nuwa nzijukiranga abasomako ku bigambo ebyo mu lubereberye 6 ne tusoma olunyiriri 22 nga lugamba Nuwa n'akola byonna nga Katonda bwe yabimugamba. Nuwa n'asobola okukola byonna. Okyasobola okukola byonna nga ku luno amaaso go tegatunuulidde bantu. Ekyagisaako Sawulo ekisa n'amafuta kwali kutunuulira bantu. Sawulo n'agamba abantu bamubuuza ki kyokoze. Mukama yakutuma okuzikiriza abamala kyo bamalewo. Ki kino kyempulira endiga nga ziŋŋoŋŋa? N'agamba abantu baasonyiwa endiga ezo baayagala okuwaayo ssaddaaka. Mukama yeebazibwe. Onoosobola okukola byonna nga Katonda bw'abyagala. Onoosobola okubituukiriza byonna nga bw'abyagala. N'asobola. Abange tufube. Wakyaliwo ekisa. Wakyaliwo essuubi. Omuti ogutemeddwa nti gugenda kuloka. Omuti ogutemeddwa gukyasobola okuloka mu nsi y'omwoyo. Obadde ng'eyatemebwako. Olyawo naye obadde ng'eyasalibwako. Tokyasobola kuwulira ddoboozi Katonda ly'ayogera. Tokyasobola kuwulira oba leero kati Mukama agamba ki? Abamutambulira ku ndowooza zaffe. N'ebyo bye tukoze kwe tuzimbidde amannya. Bye tukoze tubizimbiddeko amannya gaffe. Era ng'amannya go ga kitiibwa manene naye ng'akooyoko. Eddoboozi lya Mukama terikyasobola kutuuka wooli. Kubanga ebiriziyiza okutuuka bingi. Weeterawo enkonge okuba nti Katonda tasobola kutuuka wooli kwogera. Katonda atusaasire. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Haleluya. Erinnya lya Mukama omulungi lyebazibwe nnyo. Nga weeterawo enkonge. Tunoonye Mukama nga bw'akyasobola okulabika. Tukaabirire Mukama ng'ali kumpi awulira asobola okutuwulira. Waliwo ebiro ate nga bijja. Bayibuli ebyogerako mu kitabo ky'ani? Yesu Kristo kimpe. Amosi. Mukama yeebazibwe. Abyogerako mu kitabo kya Amosi. Amosi oba 8:11. Nzikiriza nse nkomekereze n'olunyiriri olwo. Kankomekereze n'olunyiriri oli mu Amosi. Haleluya. Katukomekereze n'olunyiriri luno ate tusabeko tulyoke ate tulabe kiki yali agamba wano Omwoyo Omutukuvu nga tusome mu kitabo kya Amosi. Amosi 8. Amosi 8. Yakala tusome olunyiriri. Kanve ku lunyiriri ndooza lwa 12 n'alivudde ku lwa 11. Ndowooza kantandikire ku lwa 11. Lwogera lutya? Lugamba nti era laba ennaku zirijja bw'ayogera Mukama. Katonda lwaliweereza enjala mu nsi. Eteri njala ya mmere newankubadde ennyonta. Kanduddemu. Lugambye bwe luti. Nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama. Katonda lwaliweereza enjala mu nsi. Eteri njala ya mmere newankubadde ennyonta ey'amazzi. Naye enjala ey'okuwulira ekigambo kya Mukama. Awo bali bulubuuta okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja endala. N'okuva ku bukiika bwa kkono n'okutuuka ebuvanjuba. Baliddukana mbiro eruyi n'eruyi okunoonya ekigambo kya Mukama so tebalikiraba. Ku lunaku olwo abawala abalungi n'abalenzi balizirika olw'ennyonta. Nga banoonya kigambo kya Mukama nga tekikyalabika. Ennaku zijja enjala erigenda okutuuka nga owulira wandikoze Mukama kyayagala nga tokyasobola. Kubanga ebiro mwe yakukowoolera tewassangayo mwoyo. Ebiro mwe yakuyitiranga ebyo nabyo ffe ate awo twavaawo. Waliwo abantu abamu ebigambo nga bino nga baavaawo. Mukama yeebazibwe. Nga baavaawo. Nga ebigambo nga bino nga yavaawo takyasobola biwulira.
naye agambye waliwo ennaku zigenda kutuuka abantu bali bulubuuta, abantu balinoonya ekigambo nga tewali. Mbw abawala abalungi balitandika okuzirika, abawala abalungi, abalenzi abalungi balizirika olw'ennyonta n'enjala, ninga ekigambo tewali. Waliwo ebiro ng'ogamba singa kale nsobola okukola kino nga tokyasobola. Kiriba kiti ekyo nga tokyasobola? Bayibuli egamba nti ebiro bituuse. Yali ayogera ne Yokaana mu kitabo ky'okubikkulirwa n'amugamba toteeka kabonero ku bigambo bino, kubanga ebiro bituuse. Ebiro tebiri wala eby'okutuukiriza omutuukirivu, eby'okunyweza omutuukirivu akole by'ensonga, n'omubi anywezebwa akola obubi bwe, n'omubi asigaleyo mu bubi bwe. Mukama yeebazibwe, nga takyasobola kukyuka, nga takyasobola kudda kukola kigambo kya Katonda. Balituuka ne bategeera nti mutuufu kino Mukama kye yali atwagaza, naye nga tewakyali ssuubi. Mbu balinoonya okuwulira, balinoonya okumanya, balinoonya nga naye tewali walibaawo okuzirika. Mukama yeebazibwe. Ebyo bisoose ebyo bwabiwandiika biri mu Amosi. Naye tubisomako mu mirembe mingi byajjanga bibaawo. Mukama yeebazibwe. Bwe tusoma byajjanga bibaawo. Kutosomangako ku Luti. Bayibuli egamba nga babagambye mudduke temutunule emabega. Mudduke ekigambo bakiwulidde, mudduke ne badduka ne babagamba temutunule emabega. Omu ku bo mukyala Luti n'akyuka. Yali akyasobola okuddayo okukola ekigambo ekyo? Ne bwe kiba kyali kikyavugira mu mutima gwe nti batugambye obutatunula mabega, yali amaze okunywezebwa, yali amaze okufuulibwa nga takyasobola. Ng'ekigambo ne bw'akirowoozaako kikola takyasobola. Can you imagine? Nga bagambye dduka ototunula mabega, n'okyuka n'otwala n'okomawo oba n'ogwa mu kinnya, n'otandika okujjuukirira mu kinnya. Baakulabudde nti waliwo ekinnya, n'otandika okujjuukirira mu kinnya nti so baŋŋambye. Kiba kikyakuyamba, biba bikyakulokola. Ne bw'oyaayaana obikole biba bikyakuwonya. Kigambo kikuwonya. Waliwo ekiseera kyakyo we kiwonyeza, waliwo ekiseera kyakyo we kijjira nga kyakuwonya. Mukama yeebazibwe. Ng'omaze okugwamu ekinnya ekiwanvu, ng'oli muli, nga n'ekigambo kye bagambye ky'oba otambulirako oleme kugwa mu kinnya, tewakitutte nga nsonga. Olina bye watunuulidde nga bye bikulu olw'okusavuwala kw'omutima. Abange twekuume. Bayibuli egamba nti mwekuume, twekuume, kyokka ffe twekuuma ffekka. Weekuume oleme okuzitoowererwa mu mutima olw'obuluvu. Bukuzitoowereza mutima ne guzitoowerera olw'ebintu ebitiibwa. Bannange Katonda wa kisa alina amafuta gaatufukako n'akutunda, n'agamba oyo gwe nsanyukira mu muwulire. Abantu ne batandika okuwulira, naye nga yakutaddeko ekisa ekyo ng'agambye oyo gwe nsanyukira. Ddoboozi ly'akaliga oyo ye mwana wange gwe nsanyukira mu muwulire. Eryo bwe litamala kukka osobola okwogera byonna ne batakuwulira. Naye bw'amala okukyogera batandika okuwulira. Kyokka ekyennaku bwe batandika okutuwulira, amalala ne gasituka, amalala ne gayimuka, amalala ne twerabira olwazi olw'obulokozi, ne twerabira olwazi olw'obulokozi. Mukama yeebazibwe. So sizoni eno oba mu biro bino oba mu nnaku zaffe, Katonda atuwagaza ki? Tuddeyo tunoonyereze. Saba Mukama akuyambe. Wuliriza nnyo ekigambo kya Katonda ekikuyamba okulokoka, ekikuyamba okuzuula amakubo amatuufu. Otambule naye, omugoberere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsanyuse nnyo okubaako wano nga ngabana nammwe ekigambo kino. Kisheyalingira omulala n'omulala mwagalize. Amannya Kyambadde Faridah. Katusabe. Taata Omwoyo Omutukuvu, tukwebaziza olwaleero. Tuli ba mukisa okuwulira ebigambo bino bya bulamu, bya nsonga era ddala ddagala lya mutima. Tusaasire Omwoyo Omutukuvu, tuli wano olw'okufuna obulokozi. Weewaawo Omwoyo wa Mukama toganya kintu kyonna kulya na kusensera mu mitima. Bayibuli egamba nti Setaani n'ayingira mu Yuda. Kitegeeza Yuda yalingawo nga Setaani tannamuyingiramu. Naye olunaku lwakya Setaani n'ayingira mu Yuda. Mukama nsabye waleme okubaawo ekituyingiramu nga kitukyusa okuleka amakubo go, okuva wa wooteeseza, okuleka okutambula nga bw'oyagala. Tuleme okwambazibwa ogwambala obubi, tuleme okwekkiriranya. Ayi Omwoyo Omutukuvu,
nsaba ekisa kyo kituwambaatire nsaba omwoyo omutukuvu otuyamba okuzibuka amaaso obutazitoowererwa mu mitima gyaffe obuteerabira kigambo kyo Mukama obutakola nga ffe bwe twagala ayo omwoyo omutukuvu obutalowooza ffe bye twagala ne tuleka okuteesaako dadi kwegayiridde labisibwa gye tuli kola ebyekisa mu ffe gola omukono gwo gutulokole gola omukono gwo gutuwanguze gola omukono gwo gutuyiseewo tukwetaaga mu biro byaffe mu nnaku zaffe Mukama tutambule ng'ekigambo kyo gambye bali bulubuuta balinoonya kati bakyasobola kufuna balitandika kuzirika Mukama ebyo ebiro bireme kutusanga nga tuli bakalu naye tusange ng'otuwadde ekisa era nga tutambudde naawe era nga tukunywezeza mu linnya lya Yesu nyweza omukazi oyo muwe omukisa muyambe okutoloka muyambe kabaka w'abakabaka tukweke mu musaayi mu ndagano y'omusaayi gwo tuwangula obukalu tuwangula agalwadde tuwangula omwoyo gw'amalala okwekkiriranya obusungu obwenzi obusensedde Mukama tusaasire ekisa kituyambe ennyumba yo taata ogitumya n'ogamba tekati efuuse empuku ey'abanyazi Mukama tusaasire kowola ekisa kowola okubeerwa amafuta ga Katonda omusaayi gwa Yesu gutukweke ekisa kya Katonda kitwetoolole Mukama tulangiridde okuwangula taata omulembe gwaffe guwangule abaana baffe basomoke tuyitawo kubanga oli naffe weebale omwoyo omutukuvu kubanga otukwese weebale Yesu weebale dadi weebale kabaka w'abakabaka gwakola ebikulu akola eby'amaanyi ebikulu ebitanoonyezeka n'obikola ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe damwogambe nti amiina kusabidde omukisa nkusabidde obukuumi nawe omulwadde Yesu Kristo akusinkane w'oli era owonyezebwe mu linnya lya Yesu asinkane ekyetaago kyo Katonda akikole yerage mu nnyumba yo mu baana bo yerage gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Mukama olwabo bosasulidde amabanja olwabo b'oyambye ate era b'otoloseza mu kkomera ng'obaggulira enzigi ne bafuluma gwe Katonda ayamba naffe ogenda tuyamba n'omulembe gwaffe weebale olw'ekigambo ky'obulamu weebale gwe Katonda atutolosa olw'ekigambo kyo tumaze okuba abalamu era abalongoofu mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe ddamu ogambe nti amiina Mukama akumpeere nnyo omukisa era akunjagalire ekiro